أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أوصيكم عباد الله بالتقوى كما أمرنا سبحانه وتعالى حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أماتين مجف لاتين دبنا وجه الله تبارك وتعالى تمسبا أسوك ساسلني بينجرا كنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ni kuba sahaba ibn ridwanullahi alayhim ajma'in, ni kuba bantu b'ennyumba abakkiriza obusiraamu, ne ku basajja abalongoofu bonna abatusooka mu ddiini. Tumusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abenga abassaako okusaasira kwe n'ebyengera bye. Baganda bange, mbalaamira nga nange seereseeyo kuba ntutya Allahu tabaraka wa ta'ala. Mu kutya Allah mwe muli obuwanguzi bwaffe ku nsi kuno n'oluvannyuma lw'okuddizibwayo mu maaso ga Allah, kubanga omuntu yenna Allah bw'ali mugerera n'atuuka okuva mu nsi muno ng'abadde tambulira ku mateeka ga Allah, omuntu oyo zijja kuba zimusanze byagenda okusinkana mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala tebigenda kubeera byangu gyali. It's not going to be a bed of roses for that person. So no bw'obanga wava ku nsi kuno nga ku mateeka ga Allah ku wali otambulira, ojja kuba weesiimye era ojja kuba oyingidde obuwanguzi obw'ekika ekyawaggulu. Kakati eddoboozi nga bwe muliwulira baganda bange bannyinaze siddamu bulungi, naye njagadde insha Allah tubeeko obusonga bwe tuyisaayisaawo wano mpolampola. Liyinza okubeera wansi naye nja basaba tutambulira awo mpolampola insha Allah. Tujjewo obusonga buno kibuzo kya muganda waffe ono kimazeewo ebbanga. Ndabye ng'oluusi bwe tuba nga tetukyogeddeeko olwaleero tuyinza obutaddamu kufuna budde, tomanya, naye nga tuyinza obutaddamu kufuna budde oba oli awo bukyogerako. Yensonga lwaki wakati mu mbeera etali nnyangu tusazeewo ne tugamba nti katujje tubeerewo ne bwe zibeera eddakiika 15 oba 10 insha Allah, muganda affe ono tube nga tumuyamba. Yagamba nti anoonyeza omulimu gubuze okumala ebbanga, then oluvannyuma lw'ebbanga eri eddene lyamaze nga anoonya omulimu Allah subhanahu wa ta'ala n'amusaasira eventually n'agufuna omulimu. Naye ku mulimu ogwo gwe yafuna nga boosi we musajja mukaafiiri, boosi musajja mukaafiiri si musiraamu, n'agamba nti nga tannaba kutandika kukola yasooka n'ayogera ne boosi w'oyo n'amusaba, n'amugamba nti amukkiriza amuwengayo obudde buswala. Boosi n'agamba tewali ttabbu, tekirina buzibu. Muganda waffe kyataamanya nti boosi obudde bwe yali amukkirizza oba bwe yali amuwadde bwali bwa swala ya jjuma yokka, ng'esswala zino endala ezisigadde tamukkirizza. Kati wayita akaseera ogenda okulaba ng'ate bw'osaala oba boosi bwakutegeera nti osadde nga kimunyiiza. N'agamba nti okay, ebigambo byali biwanvu awo abajjukira ekibuuzo mukijjukira, naye nga yagamba nti mu kugenda ku mulimu ku makya agenda ne boosi we gwe tulabye obulungi nti si mu siraamu. Mu kaseera waavirayo ewaka subuhi eba tennatuuka, ate waatuukira ku mulimu subuhi eba yaweddeko dda. Kati n'agamba nti subuhi babeera mu mmotoka n'agisaaza birowoozo, era boosi yali yamumanyira mu mbeera eyo nga batuuka we batuuse n'amugamba nti nkendeeze ku rediyo osaale, kwegala n'abeera awo waatudde naye ng'asaaza birowoozo, oba tuli ffenna bw'atyo bwe yabuuza. Then
eyo subuhi bwetyo bwefaanana. Kati n'agamba nti swala endala ezisigadde zonna dhuhuri, asri, magharibi, ezo zonna azisaala ku isha, ezo zonna azisaala ku isha. Kati weyeebuliza muganda waffe nti ekyo kiri kitya subuhi okugisaaza ebirowoozo ne swala zino endala ezisigadde nnya zonna okuzigatta n'azisaala ku isha? Abuuza nti kiramulwa kitya mu ddiini y'Obusiraamu? Bwe kiba nga tekikkirizibwa abuuza nti omulimu kiryoka aguveeko oba nedda. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu aya abasinga obungi gye tumanyi obulungi eri mu suratu Dhariyat ng'eggwako, yagamba nti wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah teyatonda majinni ago wadde ffe abantu okujjako okuba nti tumusinza. Allah subhanahu wa ta'ala teyatonda majinni wadde abantu okujjako okuba nti tumusinza. Eyo aya eri mu suratu Dhariyat ng'eggwako. Bw'ogenda mu suratu al-Baqara Allah agamba nti ya ayyuha nnaasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah atugamba nti abange mmwe abantu i'budu rabbakum alladhi khalaqakum, mubeere nga musinza omulezi wammwe, mubeere nga musinza omutonzi wammwe Katonda wammwe oyo yabatonda walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Teyakoma kutonda mmwe mwekka wabula n'abo abaabasooka okubeerawo, amakulu abajja kablana nga ffe tetunnaba kujja nabo Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda. Bwe tunaaba nga tumusinzizza oyo Allah tujja kuba nga tufuna taqwa. Agenda mu maaso n'ennyonnyolako n'agamba nti alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okuba nti tumusinza ye yatufuulira ensi eno nga firasha kwegamba mwaliriro, bulinga bwolaba oba obuliri oba omuseetwe. Was-samaa'a binaa'a, ate n'addira eggulu n'alifuulanga muzimbo. Amakulu ku nsi kuno nga firasha museetwe, then eggulu n'alifuula muzimbo. N'agamba nti wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu omwo n'abanga abafulumizaamu amazzi, mu mazzi ago n'abajjiramu ebyengere ebibala ne mufunamu rizqi yammwe. N'atugamba nti fala taj'alu lillahi andada, nabwe kityo tetugezaako okuba nti tuteekako ba partners ab'enjawulo ku Allahu tabaraka wa ta'ala wa antum ta'lamun. Ekyo ne tukikola nga tumanyi bulungi. Ekyo Allah yakitugaana, Allah tetumuteekako ba partners. Noba nga omusinza Allah nga bw'osinzayo n'ekintu ekirala, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakitugaana. Ayagala tubeere nga tusinza ye yekka. Abooluganda ensonga enkulu yatutonza ku nsi kuno Allah subhanahu wa ta'ala n'atuteekako kusinza Allah. Gwe bwe tunuulira bw'oti ne weebuuza ensonga lwaki oliwo oli awo, kimanye nti oliwo oli awo lwa nsonga Allah subhanahu wa ta'ala ayagala omusinzi. Kimanye owooluganda nti Allah yakusindika ku nsi kuno kumusinza. Ensonga endala ezisigadde zonna zigoberera ekyo. Ensonga endala ezisigadde bino simanyi kuvuga ku motoka, kuzimba ku nnyumba, kuwasa bakyala, kufumbirwa, kuzaala baana, ebyo byonna bigoberera kiri kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era ekyo Allah kyagenda okuvunaana n'okubuuza, bino ebisigadde byonna tajja bikubuuza. Allah tajja kugamba nti gwe yitawo wano, lwaki wava ku nsi nga tozimbye ennyumba? Jibuliru muleete embooko n'omukubi, lwaki yatuuka okuva ku naakani ku nsi nga tatiseeko nnyumba ate ng'aza nedda? Ebyo Allah tajja bikubonerezaako, wabula ajja kukubonereza. Singa oba tewayiga Qur'an, Allah ajja kukubonereza. Singa tewafaayo ku swalaazo, Allah ajja kukubonereza. Singa tewafaayo kusoma ddiini. Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala y'ensonga enkulu yatutonza, era yezo era y'ensonga Allah gy'agenda okutubuuzaako n'okutubonererezaako. Ndooza akantu akategeerekese bulungi. Kakati nno wakati mu kusinza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tuteekeddwa okumukulembeza mu kumwagala. Allah mu kumusinza tuteekeddwa okumukulembeza mu kumwagalwa. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti nga tonnaba kusinza Allah tabaraka wa ta'ala oteekeddwa kusooka kumwagala. Then bw'omala okumwagala n'olyoka otandika okutambulira ku ebyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byayagala otambulireko. Twala ekyokulabirako ekyangu. Ku nsi kuno singa oba oyagala omusajja oba singa oba oyagala omukyala, omakinga sure nti otambulira ku bintu omuntu oyo byaba akugambye. Bw'abanga bbaawe yagamba nti nze munnange
saagala wano kasitaziwera ssaawa 2 nze saagala kusukka ssaawa 2 nga tonnadda omakinga sure nti ssaawa 2 zikusanga waka. Lwaki? Olwansonga omwami waalagidde ate omwami w'omwagala toyagala kumufiirwa. Kati kino ekiragiro ky'abaakutaddeko kifuuka kyangu lwansonga nti akikulagidde omwagala. Kati nabwe kityo ne ibadaati za Allah zonna bwe zityo bwe zifaanana. Allah tuteekeddwa okusooka okumuyingiza mu bifuba byaffe tumwagale. Bwe tunaamala okumwagala byonna by'anaatulagira bijja kubeera byangu gye tuli. Byonna Allah by'anaatulagira nga tumaze okumuyingiza mu bifuba byaffe ne tumwagala bijja kubeera byangu gye tuli. Allah atugamba mu suratul Baqara nti wa minan naasi man yattakhidhu min duni llahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Mazima ddala mu bantu mulimu abalina bu andaada twagamba kigambo kiri mu jamu mufradi yakyo ebiranidda partner. Kati mubaamu abantu abaddira bu partners obwo obw'enjawulo ne babanga yuhibbunahum ka hubbillah nga babwagala nga bwe baagala Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitegeeza nti omuntu asobola okubeera ne kayirizi kaawo nga kayirizi ako akaagala nnyo oba oliawo nga bw'ayagala Allah. Abamu nno basukkawo naawo n'abanga kayirizi kana akaagala nnyo okusinga ne bw'ayagala Allah tabaraka wa ta'ala. Abo abantu nabo gye bali. Kati Allah atuwa ekitendo ky'abakkiriza naga nti walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Naye ate abaanadamu abakkiriza okwagala kwabwe okwo okwannama ddala okw'omutima bakuterekera Allah subhanahu wa ta'ala yekka gwe baagala mu mbeera efaanana bw'etyo. Kati nno oluvannyuma lw'okwagala Allah ne nnabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwetyo bwe tulina okumwagala. Ne nnabbi waffe sallallahu alayhi wasallam bwe tulina okumwagala. Bwe tunaabanga tumwagadde n'ebiragiro bye bijja kutubeerera byangu nnyo okuteeka mu nkola. Yatugamba sallallahu alayhi wasallam nti la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wannas ajma'in. Omu ku mmwe tasobola kubeera mukkiriza okutuusa nga nze Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nze gwasinga okwagala okusinga bw'ayagala omwana we, okusinga bw'ayagala bazadde be, n'okusinga bw'ayagala abantu bonna. Amakulu nti mu bantu bonna gw'oteekeddwa okusinga okwagala ateekeddwa kubeera Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ntuufu ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu muttafaqun alayhi mu Bukhari mweri namba ya hadithi 15, Muslim namba ya hadithi 44. Tosobola kubeera mukkiriza paka nga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali mu kifo ekisooka mu bantu b'osinga okwagala. Oteekeddwa okwagala nabbi Muhammad okusinga bw'oyagala nnyoko. Oteekeddwa okwagala nabbi Muhammad okusinga bw'oyagala abaana bo. Oteekeddwa okwagala nabbi Muhammad okusinga bw'oyagala mukyala wo oba omwana wo n'abantu abasigadde bonna. Nekitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti omubaka Muhammadin sallallahu bw'obanga omwagala okusinga abantu abasigadde bonna oyo mbaka tayinza kubaako kiragiro kyalagira n'ovaayo n'omuntu omulala n'aleeta ekiragiro kyonna kyaleese ng'ekiragiro ekyo it's directly contrary to what the prophet has said and you choose to go with what the other person has said and you neglect what the prophet said. Kiba tekisoboka. Lwaki? Kubanga omubaka omuprioritizinga ku bitonde ebisigadde byonna. Kati n'olwekyo maama wo aba akugambye okole bw'oti ng'omubaka sallam agambye okole bw'oti nga maama wo kyagamba kyanjawulo ku ky'omubaka olagirwa okuba nti oleka ekyamaama wo n'ogenda n'ekyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyakulagidde. Kati mu kubaagala abo bombiriri Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oba oyimirizaawo empagi y'obusiraamu esooka. Oba oyimirizaawo empagi y'obusiraamu esooka eya shahada anti egamba nti ashhadu omuntu kukiwaako obujulizi n'okikakasa munda mu mutima gwo nti tewali asinzibwa yenna okuggyako ow'ekitiibwa Allah, n'okikakasa nti n'omubaka naye muddu we ate era mubaka we. Bw'otyo bw'oteekeddwa okuba nti otambuza ki? Bw'otyo bw'oteekeddwa okuba nti otambuza obulamu bwo. Kati awo oba oyimirizaawo empagi y'eddiini yaffe esooka. Oba oyimirizaawo empagi y'eddiini yaffe esooka mu kubaagala abo bombi kukiwaako obujulizi n'okyatula n'olulimi lwo n'omutima gwo ne gukikakasa nti teri asinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Kakati okubaagala abo bombi kitegeeza kuba gyemulukkira. Kitegeeza kuba gyemulukukira ate n'oba gyemulukira nga tonnabaako muntu mulala yenna gw'ogyemulukkira. Hatta n'abantu abakyasinza okubeera ab'omugaso ku nsi kuno Allah subhanahu wa ta'ala atulagira kubagondera luvannyuma lwa kugondera Allah. Abantu abakyasinza okubeera ab'omugaso ku nsi kuno nabo Allah atulagira kubagondera nga tumaze kugondera ye. Genda mu suratul Isra ku peji ey'okusatu
yatugamba nti waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala qadha yani hakama wa amara. Allah yalamula atira n'alagira alla ta'budu illa iyyahu, kubantu bakugwosinza okujjako ye Allah, ekyo bw'omala okukiteeka in place, wa bil walidaini ihsana, ne bakadde bababiri oteekeddwa okuba nti obayisa bulungi. Okiraba nti Allah yeetadde mu kifo ekisooka, then n'abantu abakyasinza okubeera abibbeeyi ku nsi kuno bakadde bo n'abateeka mu kifo ekiddako. Kati n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala ateekeddwa okuba nti akulembezebwa mu buli mbeera yonna. Ne mu suratul Luqman yatugamba Allah nti wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma. Bakadde baba babiri, however much Allah akulagidde okuba nti obagondera, obeera mugonvu gye bali, bw'abaako ekintu kyonna kye bakulagidde ng'ekintu ekyo kikontana ne Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, bw'abanga bakulagidde kuba nti ogatta ku Allah kintu kirala, Allah agamba nti fala tutihuma, togezaako okuba nti obagondera, togezaako kuba nti obagondera. Kakati ebigambo ebyo byonna abooluganda bitulaga ki? Bitulaga nti mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mwe muli kwegamba okwagala kwabwe okwannamaddala. Mu kugondera Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mwe muli okubagondera okwannamaddala. Amakulu nti betuteekeddwa okuba nti tukulembeza, betuteekeddwa okuba nti tuteeka mu kifo ekisooka nga tetunnaba kubaako bantu balala bonna betugondera. Kati abooluganda tukimanye nti mu nsi muno mwe tuli mu lugendo. Mu nsi muno mwe tuli mu lugendo. Eno ensi si yaffe, twava wala nnyo ate era ne gye tugenda nayo wala. Abooluganda gye tulaga wala nnyo. Tutambulira mu stages enkulu oba entongole ssatu. Ffe ng'abantu tutambulira mu stages enkulu oba stages entongole ziri ssatu. Stage esooka ye stage eyaliwo nga you're not in existence. Gwe ampuliriza, stage eyaliwo nga you are not in existence. Kitegeeza nti nga toli ku nsi kuno. Of course waliyo nga bwe twagamba ng'oli fi alamil arwah, ng'oli munnakani mu nsi ya myoyo eyo, ng'oli mwoyo bwoyo, nga ku nsi kuno toliiko. Kati ebbanga liwamala ng'oli mu nsi eyo toyinza kulifumiitirizaako. Ebbanga liwamala ng'oli mu nsi eyo efaanana bwetyo toyinza kulifumiitirizaako, kubanga kuviira ddala ku mulembe gwa Adamu alayhi salatu wassalamu nga gy'oli oli mwoyo. Allah subhanahu wa ta'ala omwoyo yaguteekateeka dda, yaguteekayo eyo, wabula n'akuwandiikako nti ogenda kugira mu umma ya mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kati ebbanga liwamala nga toliiwo eryo ddene. Then bwe tuba nga tuvudde mu stage eyo esooka, stage ey'okubiri, eno stage nze naawe gye tulimu olwaleero ey'okuwangaalira ku nsi kuno, eyo tumanyi buli omu emyaka gy'awangaala, eyo tugimanyi bulungi. Oyinza okuba tumanyi exact number, naye at least on average tusobola okumanya nti muntu awangala myaka 2, myaka 3, myaka 4, myaka 5. Ku gino gyonna gye twogera abantu bafiirako. Ate era ku egyo gyonna gye twogedde kuliko abantu bangi abafa nga tebannagituukako. Myaka 7, 8, 9, myaka 10 abagiwezezza egyo abaakoze n'amawulire. Tugamba nti gino gye tumala ku nsi kuno tusobola okugigeraageranya. Kati stage ey'okubiri, then stage ey'okusatu ye stage egenda okujja nga tumaze okwamuka ensi eno. Stage egenda okujja nga tumaze okwamuka ensi eno. Eyo nayo tewali muntu asobola kufumiitiriza banga giri tugenda kumalayo, kubanga ate ekyenjawulo ekiri ku stage eyo, zino stage ebbiri ezisooka zirina enkomerero. Eri stage gye wasooka okubeeramu ey'omwoyo yatuuka ekiseera n'ekoma, Allah omwoyo gwo n'aguteeka mu mubiri n'omala ku nsi ebbanga lyewamalako. Then neno stage ey'okubiri ey'okuwangaalira ku nsi naye Allah alina we yatuusa n'agikomya n'ekoma. Kati stage eno ey'okusatu yo ekyenjawulo ekigiriko nti teriiko kkomo. Ekyenjawulo ekigiriko yo teriiko kkomo. Kati nabwe kityo emyaka gye twamalanga tetunnajja mingi, n'emyaka gye tugenda okumala nga tuddiziddwayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mingi. Kati nabwe kityo kuba kusalawo kukyamu omuntu okukola ekintu kyonna ekisoboka obeere bulungi mu myaka 4 oba emyaka 6 oba emyaka 8 gy'ogenda okumala ku nsi kuno, kyokka ng'ate ekyo ky'okola oba ekyo ky'okoze nga kigenda kuba nti kikulinnyira mu ssanyu liri oluvannyuma. Oba tubaze bulungi muganda wange okubaako ensonga yonna gy'okola
osobola okubeera obulungi myaka 4 oba myaka 6 oba myaka 8 naye ng'ensonga eyo gy'okola okimanyi bulungi nnyo nti egenda kukulinnyira mu ssanyu ery'oluvannyuma ly'ogenda okumalamu olubeerera n'olubeerera kubanga essanyu terigenda kubeera ku kkomo. Essanyu terigenda kubaako kkomo eryo ng'era n'abali babayingidde mu jahannam saballahu tabaraka wa ta'ala amututaase Allah baali batasazeewo kujjamu nabo batagenda kubeerako kkomo. Atunyumiza mu Qur'an n'atugamba nti yuriduuna an yakhruju minan naari wama hum bikharijiina minha walahum adhaabun muqiim. Abantu abalibeera mu muliro balyegomba bajja kuba baagala an yakhruju minan naari afwan okuba nti bafuluma mu muliro ogwo naye nga wama hum bikharijiina minha nga tebasobola kuba nti bagufulumamu walahum adhaabun muqiim nga balina ebibonerezo oba balina ekibonerezo ekitaawukana nabo. Abali bayingidde mu jahannam bwe batyo bafaanana. N'atugamba mu aya endala nti waman yuti llaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzu al-azim. Oyo yenna anagondera Allah n'agondera n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tugenda kumuyingiza ejjana tajri min tahtiha al-anhar nga mu jjana eyo wansi waayo wakulukutirayo emigga agamba nti khalidina fiha, ejjana yagiyingira oluyingira amakulu agibeeremu lubeerera wa dhalika al-fawzu al-azim, era ng'okwo kwe kuwangula kwe kwesiima okwannamaddala. Bw'ati Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba. Kitegeeza nti abali bayingidde mu muliro kajja kuba kaweddemu, abali bayingidde ejjana kajja kuba kaweddemu. Tuba tugenda kubeera omwo myaka na myaka, si myaka 10 tuveemu mu jjana nti kati ejjana obale ejjana yanyuma nga tukyali mu jjana. Nedda, si myaka 10 nti gye tugenda okubeera mu jjana, si myaka kawumbi nti gye tugenda okubeera mu jjana, si myaka buwumbi oba trillion nti nabo kityo obulamu bwe tugenda okubeera mu jjana bulamu butakoma, bulamu obutagenda kubeera ku kkomo. Abali bayingiddeyo bajja kuba bagenda kubeera mu lubeerera na lubeerera. Allah subhanahu wa ta'ala bwe atunyumiza ku jahannamu ono yamututendera n'ekitendo kye tusinga okwagala, kye tusinga okutamwa afwan. Allah yamututendera n'ekitendo kye tusinga okutamwa ekyokufa, kubanga abantu abasinga obungi tutamwa ensonga eno ey'okufa. Teri muntu gw'ogamba ku nsonga za kufa n'abanga mweteefuteefu okuba nti azingiramu okujjaku abatono Allah subhanahu wa ta'ala babasaasidde. Mu aya endala ojja kwesanga Allah subhanahu wa ta'ala ate yamutenda jahannam n'ekitenda abantu abasinga obungi kye tusinga okwagala, abantu abasinga obungi kye tusinga okwagala, kubanga ekimu ku bintu bye tusinga okwagala ku nsi kuno butafa. Ekimu ku bintu bye tusinga okwagala ku nsi kuno butafa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atutendera jahannamu ono n'abantu abalibeera mu jahannamu n'amutenda n'ekitendo ekyo eky'obutafa. Si lwakuba nti jahannamu mulungi era abali bayingidde mu jahannamu bagenda kubeera mu kweyagala, wabula yamututendera n'ekitendo ekyo ng'ayagala kutulaga buzibu na bulumi abantu abo bagenda okubeeramu. Yatugamba nti innahu man ya'ti rabbahu mujriman, omuntu yenna agenda okuddizibwayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuntu oyo yali mwonoonefu, yagamba nti fa inna lahu jahannam, omuntu oyo Allah agenda kumuyingiza omuliro jahannam la yamuutu fiiha, ng'omuntu oyo omuliro ogwo jahannamu stafa wala yahya, ate nga si mulamu. Amakulu ng'oli awo la ilaha ula wa la ilaha ula, toli eno toli mufu ate toli mulamu, wabula ng'oli awo mudhabdhabina baina dhalik, ng'oli wakati awo toli mulamu ate toli mufu. Omuntu yenna waman ya'ti rabbahu mujriman, yenna anadda maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yali mwonoonefu, fa inna lahu jahannam, omuntu oyo Allah agenda kumuyingiza jahannam la yamuutu fiiha wala yahya, tagenda kubeera mufu mu muliro ogwo ate tagenda kubeera mulamu. N'agenda mu maaso n'atugamba nti waman ya'tihi mu'minan, ate omuntu yenna aliddizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yali mukkiriza qad amila as-salihaati, nga yakola emirimu emirungi. Yagamba nti fa ulaika lahumud darajatul ula, abo nno be bagenda okubeera n'amadaala aga waggulu, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Yagamba nti jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala gye bagenda okuba nti bafuna ng'ekulukutiramu wansi waayo emigga bagiyingiremu lubeerera, wa dhalika jazaa'u man tazakkira, ng'eyo nno yempeera ey'omuntu yenna
ayeetukuza. Kati n'olwekyo muganda wange tokola kintu kyonna kigenda kuweweeza ku nsi kuno ate osanga emitawaana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki Allah yagigaba. Allah fenna yateekerateekera riziki yaffe. Omuntu omugezi tayinza kubaako kintu kyonna kyakola ku nsi kuno asobole okuwona obuzibu obuli ku nsi kuno ate ng'ekintu ekyo kigenda kumuviiramu obuzibu ku akhira. Mukadde waffe Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah eyali Grand Mufti wa Saudi Arabia yafa mu 1999 tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. Yagamba mu bimu ku bigambo bye birungi byaleka ku nsi kuno, yagamba nti man arifa haqiqata al-akhirah, omuntu yenna singa ategeera obwennyini oba obwannamaddala obwa akhira, hanat lahu dunya, eddunya emwewukira. Omuntu singa ategeera obwannamaddala obwa akhira, eddunya emwewukira. Nekitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti omuntu singa amanya obwavu obugenda okubeerawo ku akhira, ate kati buno obwavu bw'oku dunya tobumunyumiza, alabira ddala nga kwegamba kintu kyangu nnyo, kintu kiwewufu nnyo, bubeera bulumi. Omuntu bw'ategeera obulumi obugenda okubeerawo ku akhira, ate kati obulumi buno obw'oku dunya tabulabamu kantu. Ekitegeeza nti abeera mweteefuteefu waakiri kale abeere mu bulumi buno obw'oku dunya asobole okuwona obulumi obw'oku akhira. Man arifa haqiqata al-akhira hanat lahu dunya, omuntu yenna singa ategeera obwennyini oba obwannamaddala obwa akhira, eddunya emwewukira. Eddunya emwewukira. Bw'atyo Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah saba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire bwe yagamba. Ekyokugatta essola eziri maximum omuntu z'asobola okugatta ziteekeddwa kubeera 2. Essola omuntu z'osobola okugatta eziri maximum ziteekeddwa kubeera 2. Tokkirizibwa kugatta sola zisukkamu 2. Abooluganda abako n'ab'emikwano, tokkirizibwa kugatta sola zisukka 2. Maximum z'osobola okugatta ziri 2. Ekyo ndowooza kitegerekese bulungi. Ekyokubiri, tokkirizibwa kusaala na birowoozo. Tokkirizibwa kusaala na birowoozo. Ddayo otunule mu taarifu y'essola. Assola zibeera afaal, bibeera bikolwa, wal aqwal, n'ebigambo ebyeyawulidde. Ebigambo ebyo nga muftatah bitakbiira, nga bitandika na takbiira ne bifundikira n'essalaamu. Eyo essola kitegeeza nti ebikolwa bino bw'otabikola ng'olina obusobozi obubikola, eyo tebeera ssola. Ebikolwa bino ebyogenda ku sujudu, ku rukuu, okuvayo ku rukuu, ogenda ebikolwa ebyo bw'otabikola ng'olina obusobozi, eyo tebeera ssola. Eyo tebeera ssola. Omuntu okusaaza ebirowoozo baakimukkiriza nga tasobola kukola bikolwa bino. Okusaaza ebirowoozo baakikukkiriza nga tosobola kukola bikolwa bino. Kati ensonga eno nga tugifundikira tugamba muganda waffe nti yogera ne mukamaawo akkirize akuweeyo eddakiika 5 eza buli swala. Akkirize akuweeyo eddakiika 5 eza buli swala. Bw'agaana omulimu guveeko. Man arifa haqiqata al-akhira hanat lahu dunya. Omuntu bw'omanya nti obwavu omuntu bw'agenda okubeerako ku yawmul qiyama bw'amaanyi nnyo, bw'otegeera obwannamaddala oba obwavu bw'oku qiyama, then buno obwavu bw'oku nsi tobulabamu kantu. Kati n'olwekyo mukama wo yogera naye, bw'agaana omulimu guveeko muganda wange. Omulimu guveeko. Allah yakuwa omulimu ogwo, alina obusobozi obukuwa omulimu omulala. Alina obusobozi obukuwa omulimu omulala. Ndoza akasonga ako kategerekese bulungi. Kakati tugenda kufundikirira awo olwaleero. Saba Allah tabaraka wa ta'ala abenga atugasa n'ebigambo ebyo, atufuula abantu abawuliriza ebigambo ne tujjamu ebisinga obulungi. Nja kunsonyiwa abooluganda, eddoboozi teribadde dambulukufu bulungi, naye njagadde ensonga eyo tugijjewo kubanga muganda waffe tubadde tumukandaaliriza nnyo ate ng'obudde bugenda. Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.